Mwawuliddeko nti ADF ku booda yaffe eya Western bakoze obulumbaganyi kilomita nga 10 mu ggwanga lya Zaire mu ggwanga lya Congo ne basobola okuleetera ababundabunda okusala ensalo yaffe. We twogerera batugambye nti bawerako basuuka mu 3,000. Ekyo kibi nnyo. Ogifefetta eyo ate kijja kwetaagisa olukusa okuva mu gavumenti ya DRC. Tetunaba kusaba lusoolo, tetunaba kyogerako era bwe kiba kyetaagisizza tujja kubasaba olusa batukkirize, naye ku ssaawa eno tetunakirowoozaako era tetuliiyo. Tujja kugenda mu maaso nga tukolaganira wamu tusharinga information intelligence tusobole okubalaga kiki kye tumanyi kwabo abatujju ba ADF basobole okukozesa eggye lyaffe eggye lyabwe n'okulaba nti babalemesa okutta abantu.